roundabout tuzze ne team eno katusabe tubagatteko akawungezi k'olwaleero. Producer namusabye banalists. Nze Dr. Kwefulukuta nkola ku CBS FM. Kwefu. Sebo. Producer namusabye banalists. Nane tala Madrat. Muneba kwogera nsonga Madrat. Tuogere ebigambo. Balina abasajja ekizibu kye bayina. Just baleka bulabi singa batategeera. Ni bategeera. Ni tegeera just Kwefu bakuziika wampozi. Neze bakuziika wa nze neewunya nnyo mulimu abantu abakola ssente ziwononya gizaganize ne wakubula Kwefu okoze ku lady ebbanga ddene zibyo neegomba okola Kwefu neba naye nkulabyeko live naye ofaanana bubi Olinga akaana kaleka kwasha kaisuya ofaanana chichi mugundwa ono ekizibu kye bwana buli omu alina ekizibu kye ono olunaku lwe nasanga ono ne maama we ng'amuzza ku ssomero nina Rose maama ono twange oli opposite kono kati ebayiri mu kizibu taata yagobye maama. We are live on our social media handles. Nonya BBS Fina. Share the show. Tell the world that I have the most crazy guys in the industry, the most comic guys in the industry, Madrat and Chiko. We are going to be looking at matters. People are going to go go on the full figure. Omwana yagala bawe simanyo omwana yasirwalira ku full figure. Mwigera kunyamba ku full figure ngamba mukwano gonyo. Then of course simukwano gwaffe naye twesanga bwesange yena ayagala nnyo tubere ba mukwano naye twagaana ye mukwano gwaffe neffe mukwano kyali wabachali waffe katumusanga busanze olusimusanga wa misa kyali ku Papa's Sport ngazokwewele najja n'atubuuzaako yali amwepikira nga simukwano gwaffe Chiko Madrat yali amwepikira ngayepikirani uyo era olaba ebiseera bye wali ne Babarita nga yono yepikira muliro Nembozi najo tugenda okutunula muko tuwaliwo emboozi ya Nina Rose actually ongambye maama wono tugenda jiwa ya muko waliwo aba Yugatons. It has been something also that has trended this week. Yugaton oba abitegeddeko, they want to buy your work bagule ennyimba zammwe Salim Saleh General Salim Saleh in a way of engaging into the industry simanyi oba kina yielding efforts oba chifu on the beginning then n'ensonga endala gye tujja okwogerako ndowooza nja kwogerako ku muganda waffe weewunye nno mukulu mutowo oba Hamu Kiggundu n'engeri gye yagaggawala amangu ago n'abalekayo nkyakyewuunya. Tutandikire ku full figure. I know it is not a CM Bozi. CM Bozi full figure. Ebya full figure okuba nti omwana wa sitegedde omwana waliwo omuvubuka yabadde. Do we have that story? Mpeye Mbozi omuvubuka yagenze ne wa minister agamba Museveni mutabani we anti mutabani wa mwara full figure bamita Museveni mutabani we nze kyenzo ga full figure kyali atesetese kireka kyagaana okukwatayo kiki kyali atesetese okitegeera okutuuma omwana erinnya lya Museveni yali ayagala abasembeze ennyo mu family eri naye ng'ate abantu bali basoma nnyo okitegeera tebayinza kweriranya nnyo full figure so baali bamwagalawo kaseera buseera so nagamba nja besi bako musaga full figure alina okukyusa erinnya ly'omwana atuume erinnya taata w'omwana amuwe erinnya kuba omukazi si alina otuuma omwana taata oyo naye taata wamulabye taata soko twa ebifaananyi oyo omwami ninga gwe mmanyi omumanyi tavugira boda wa misaaja naye full figure alimba gana amateeka agazze full figure balina omukwatira uno omwana nga muto agaliwa uno omwana muto nnyo aga defilement agaga defilement kuba ndaba omwana muto yali kiki nono omwana naye tamanyi bakadde be zityo okudda ku full figure oyo omwana kati nno nze neewunya ne gavumenti enkola gyekolamu ebintu byayo bwe banoonya balumiramu oyo abatujju oyo bamulekawa kubanga oyo yetulisaako nebbomu oyo sikulimba kubanga odaba omwana muto nnyo oyinza otya okwagala full figure emyaka egyo no bannanga no Dr. Kwefu you know the reason I'm bringing full figure waliwo yagambye emboozi zino especially full figure is diversionary when he was signed and when NRM signed him ebimu ku bibaamuwa ebigenderera full figure nga presidential advisor signed her
positive. Kubera diversionary, and I think she's doing her part well. She's always in the news for some reason. Could this be true? Could you think omwana na hizo kuba just agwa kuba mawulire batayina mawulire kyekyoka agwa just bugwi kuba mawulire nga tebayina mawulire. Who is she as a person away from news omukyalo ono by the way away from news kyekiringa n'abasajja bw'oba toyina nnyo ssente nga tonafuna ssente balinnya oyinza ogenda n'oganza omuwala naye nga ali class yo by then owulira naye nojja okwatayo oba n'okwatamu kati for example n'omwana Madrat ola yakajja uliremba amudemu ola nojja okubba akantu ako n'okwatayo nga star omwana aliyokajja ng'akaaba jjuki obeera busy ngenda kuzzaako kikati full figure ye yasayininga dda ng'ayingidde NRM bamuwadde ku mmotoka anozezza ku bantu ab'amaanyi kati ng'ono omwana tasobola kumusembeza nnyo nga baamulabisa okitegeera kanembera full figure nange oyo mwegaana kati yalaba nga abaamulabisa kubanga omuntu gwe bawa presidential advisor ate abeera eno kana kugamba akayita kantu ozaga gwe wanzaala mu kyaggwa abeera awo omwana wa Museveni manya Museveni ate singa baali bakiteesaako oba oli awo ne tata w'omwana nti kuba tumutume Museveni tugyeyo akasente tukole ki tugabane bwe tunaamala ekintu kino nga kigize omwana tumuggyeko erinnya tumuwe eki eryadda naye kaakati ate full figure yakiyitiriza nnyo alabika naye nga ate bwe biba mu bulamu bw'ensi bwe biba bwe bityo bwe biba nti omuntu bw'akwata yaba tayagala mulabisa omuvubuka mind full figure atwalidde 7 dakiika zaffe wano kakati zitutte se it was part of it agwabirese kati full figure tuyinza omuwa obudde bwaffe sebo muwadde kufuusa kikuma tuyina ebintu oyono presidential advisor bw'oliko tuli kwogera ku serebu presidential advisor abeere sebo nange ndi presidential advisor abeere presidential advisor fete bitukwatako nze nange ndi presidential advisor tugende ku kirala mugudwa nkyamuganda omugamba nange ndi presidential advisor wa Bujingo president wa comedy naye nange mu advisor nga so nange so presidential advisor kale tumufeeko wama kwefu I wanted to have a kutumalira budde mumutya tewali mawulire oya mutya omwogera kai kati full figure kale kagenda ku mbozi gy'oli comfortable nina Rose tulina byokwogerako bingi geza omwogereko ajja okukalakata mugudwa nina Rose and